Alright, tutandika butandisi. Bamwise magezi Ronald Sako ne Kasirye John Bosco. Pozi nena kazibwe Edisa nga nakachwa. Lupi ya Lubega Yosefu ne tumulaba. Mukadde kanu ne Lusota Albert ne talutumidde mwana. Ne tumulaba na Luyange Farida. Yayagala emmandwa zitulye ddala ku ye. Mama n'abawanuka Immaculate abaana bano bakuliza mu ddiini n'abaana bamusobedde baagala kusamira. Sesimbwa taddewo Roni yonono ali ku mwana w'omugagga ne mukalandiro yatandise dde okuba ng'agira n'ava Esther y'omwana w'omugagga ate nga Gita Ronald ye musawo. Tugenda twetegereza abazannyi baffe mpola mpola. Mpozi era nga Ssentongo Damascus tujja kwongera okumwetegereza. Era nga Nakawunde Aisha ye landlord gwe yakwasizza emizigo naye nga ate atandise okuba nga agamba nti ku mizigo kwennyini kwayagala ate okubanga mwana wattu. Nanyonjo Topista yonono ayagala emmandwa zituwe ku bbaawe. N'amala Esther ye mama gwayita mu kyalo naye tayagala kugenda era nga ne mwannyina yamufudde mbu yabonekeddwa ayagala afuuke musumba. Okweraguza kitundu kya mwenda ke tutandika. Mukadde kano nga tugenda mu maaso nga bulijjo tusooka kudda katono nnyo mabega ne twetegereza tomanya engeri gye twakamazeemu tomanya nga wabaddewo ali ku kikopo kya caayi ate ne bamukubira essimu n'atalaba wayi kagweredde naye nga tugamba nti ku TV okwotuninze genda mu maaso n'okutuninga oli ku kituufu omukutu gw'oliko kyekituufu kyennyini ky'oliko. Era nga abaana abalenzi bawatu family be bakutuusaako saako ne Salupi the Great Cinema era nabo bakutuusaako. Mpozi ne Raji Productions era nga video Raji nzaaka kutemu ku simu yaffe 0754 39 9 ku WhatsApp tuba tukwatagana bulungi nnyo. Tugenda mu maaso n'ekina Uganda kyaffe kina Uganda ku ntikko anti bagamba bobo buy Uganda build Uganda. Tulaba bana beeka engudo ze tulaba zezo zeeka siza Nigeria siza America embeera gye tulaba yeeka ennyambala yeeka buli kimu kyeka abaana beeka malalo ge tulaba geeka buli kimu kyonna kyawano kyawaka ne Yesu gwe tulaba wuuna atambula agenda asaasanya enjiri naye waawaka. Yesu abakowoola Yesu abayita mujje eri Yesu. Yesu lyekkubo bwe bulamu ate era ge mazima. Yatufiiririra Katonda yatuwa omwana we n'atufiiririra n'asobola okubanga yeewaayo ne bamukuba embiggo omusaayi gwe ne tugunaaba era bwetto tuli bulungi. Baanaaba omusaayi mulimu abatagwagana guwunyizaako nga bo banaaba mazzi bukyanga kulattuuka awo anaaba mazzi. Nguuno ajja anoga omuddoddo era bw'atyo oluvannyuma lw'okunoga omuddo ogwo yayitawo emmanju eno bamuyise Latif Nakato n'ajja ayingira akafo akamu omuddo n'aguteekayo n'ajja avaayo. Akyagenda mu maaso n'okuyigga omuddo mpolampola oba n'eddagala kubanga ye ebikolwa bye byonna bitambulira mu ddagala eryo Katonda lyettuwa ery'oku nsi ye ate mwajja n'asobola okuba nga awonyezaamu abantu obanga naye yeewonyezaamu. Nalutaya Latif Nakato original names n'agambye firimu yaba superstar bokka betulaba kati owa Yesu wuuno amakubo gaffe geego go tegasukkanga kaawo. Bakansala baffe ne bammeeyo babali kuki geega amakubo gaffe nyabo. Yesu akwetaaga mu Luka yaani gwanyumiza ebya Yesu ngamu owaaye sirikako naawe. Yesu akwagala wali badde ovaano. Yesu agamba talitya mwana wa muntu kubanga ye mwana wa Katonda era nange ndikugulya Yesu. Yesu agende Yesu bayi Bayibuli yiyo njikulekedde Bayibuli ya Yesu bagirekawo. Yesu lyekkubo lye bulamu ye gulinga engosi yezze tudde wa pastor
ne muto yafunirayo essimu yesimu labiki ate pasito nansanyusiza muto yagendayo nakadomola wangi ntyo wattu muli muti eyo waliwo amugamba alina okubaawo ate alina okukikola ekiki kiki ekyo kyenina okubaawo n'okukola gwe jangu mu kyalo olabe kyonaakola ssebo yanguwako anti njagala kumanya ngenda kujja mu kyalo onkole ki kaakati ekituufu kiri nti maama yeetaaga kusabira nnyo bwe maama yamwagala maama mulwadde sigaddeyo maama yeetaaga okusabira obulwadde buwone kubanga yesu yagamba nti omuntu bw'alwalanga Zabbuli 14 essula y'okutaano musabire awone ekyo kyogedde kituufu nange nkiraba maama agamba ayagala kulaba gwawone ekyo kituufu ne maama Isaac mbaga agenda na mukazi we maama Isaac tojja na mukazi we naye totumanyiira ate omukazi ndekayo waaki nettaka kye tugenda okukola twandifunye emmotoka ne mumuleeta maama ne tumutwalako omusumba ffe namusabira ajja kutereera musumba maama mulwadde muyi ono ayagala kumutwala wa musumba oli musiru gwe kukyanga obaawo bakujjanjabira mu basumba wangi n'atakula ku bwongo alabo babuwera awo ntegedde obwongo bwange bwekabadde bwesulisi kale kanzije maama tumutwale mu ddwaliro omanyi waliwo akaseera katuuka ng'obwongo bwesulisi olwadde olina malaria nti ate ngende mu kyaki bansabire mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro ofune eddagala lya malaria nyisa omubiri gwo mu musaayi gwa Yesu Kristo yafa ku lwaffe Yesu yafa ku lwaffe genda ofiirire eyo esimu n'agijja nako bannange abantu mbagamba Yesu yafa ku lwaffe bawakana temanyi nti Yesu yafa ku lwaffe omusaayi gwe ne guyika ne tugunaaba gy'obeera yaliyo omusaayi gwa Yesu nga twagunaaba okiwulira kyetulina okukola kubanga tukikwasaganya abantu bameka bantu babiri waliwo kasente nga omanye ebyabakazi ajja kudda wali akuba eŋŋoma omusawo yakitegedde nti famire eno ya mululu kati ayingizaamu omukozi wa ssente ketunagabana bakitegeera kabaaya bamuyingiza mu kintu kino era omusawo kati akyali mu kukola kati abala ssente famire emanyiira buli omu ayagala mandwa nze sirina mandwa nadde ntaddewo oli omukazi agibawe mandwa entuufu bansirwalirako buli omu ansuubiza ssente ate omukazi oli saagala kugabana naye ate ajja kugenda bawe mandwa entuufu nze mba ndekedde okulya kati tulina kuyiiya kulya wulira omusawo laba nno gwawa okuba omukongozi alabika kyamukubye dde ekyengenge ali awo atunula bunzibiridde alinga mugole mu kidaala ogamba otya muzzukulu bamwise Gita Ronald original yamuzi alina abaali awo abamu ku bazzukulu nga bamukubidde essimu bwayita abazzukulu kyo kyali kyennyininyini be basawula abalwadde kubanga bo bamuyita jjajja ogenda okuba nga okola okiwulira olina okuba nga omuwa ennamba yange kiwulira lindaku mukyala yalina ekizibu kankati kyogenda okuba nga okola okiwulira beera nga funawo owandiika obifunye bulungi eri 0754 aba akyagaba ennamba neya time naggwako bajjajja baagala kunkola bati angaba ennamba eya time aggwako tudda ku mulogo w'entwetwe ono ogwolaba naye ekigendererwa tetunaba kukimanya naye abula alinga ninja ayina ebinusu ebyekikumi bye twamulabyeko nabyo
agenda abigabira abantu abaayi. Firimu egenda mu maaso. Bwe atuuka wano n'asooka yeetegereza, wano wonna bawambyewo batundatunda bupoloti. N'asooka ajjayo ekifundikwa, bannange abalogo mbalaba. Agenda okuwulira nno olubuto bayalidde biki yaaye omulogo bamukanudde. Omulogo emisambwa kyegimukola alabika inenge giyagikyamizaamu. Bajjajja nga mungalise nnyo. Ova nga ku mpewo oba emisambwa gikuswaza mu bantu n'okunamira abantu mu mpewo za kika. Tudde eri pasita zikusooka. Omwana gwe walwadde n'envunza. Omwana wa pasita omulamba n'olwala envunza ntwale tutisanyira eri mu bibiina. Gana amasomero ag'abaana abayiwa obugina. Ojagamba maama akugira envunze n'agijjemu. Owulidde? Kale bulijjo kakusiwa nga toyogera. Kana kalina amaaso galinga ntula. Tekaagala kumanya. Kaana ka musumba. Manyi oli akeera kumakya n'aloota n'agamba nalabikiddwa. N'afuuka omusumba. Era nga twaludde mu koddomi we bamugambye nti omanyi ng'ogenda kufuuka musumba. Kasi alootayo ekirooto kimu aba afuuse. Mami jangu otundule envunza. Mama najja ayingirawo muka pasita. Wanji Isaac. Ojjukira bulungi ebya mu biseera bya Elde ebyafaayo bya gana amaka baaba gatambulira ku njiri buli kye bakola. Wulira Joseph omutuufu mu bwakabaka bwali mulimu kakati kirabika ke kaseera okola omulimu ogwo. Ataiza kulowooza okwekuyitibwa kwange. Nja kuba si kwekuyitibwa kwange. Oyagala nkunvuunulira ebirooto. Kyonna kyekiki. Alina ekikazi kimulyako emmere kyonna amatama gakoma eri. Omwami obutama buli kuli. Era ono omukazi nomala mugamba nti nobe wa pasita nze naawe. Yenna ageze yenna anyiridde yenna aboobedde alinga ali mu kidaala. Omanyi wulira pasita. Ekyamaze ekizibu kyetwolekedde kinene. Tulina okusaba twongera okubeerera mu Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina okusiiba ennaku balina kusiibaana. Twongere okukira ddala ebuziba. Nga mulimu ddwali nnya zannaku ssatu. Omukyala amala mangu nnyo okubibala. Isaac kakawulira mu kusiiba ko tekaliimu. Mwe musiibe byammwe. Naye nze mugamba mu by'okusiiba ebyange byonna byendya mu bimpe. Awulira mama ne taata banaasooka okunyumya mu kusiiba. Keeraliikidde kasajja katto kawulira n'emmemme tansooka ggunda. Ganamba kaganaasoboka gano. We basiiba musimanye ennaku 40 ng'andyaki. Amayengo n'omuyaga manyi buli we gayita bwe gati gabana bingi bye gawaguza ne bye gamenyamenya ne bye gaseeteeza. Kati ke kaseera tusituke tuseeteze embeera eyo yonna yonna. Kaakati nno pasita bwe yamanya nti mu kyalo waliyo obuzibuzibu yakimanya nti ayina ebyokukola bingi ddala era nga tanaakwolekera mu kyalo ayina by'asina okusooka okumaliriza. Nga tugenda mu maaso
esimu ngegenda mu maaso n'okubibwa muka pasita yavaayo kaze emirembe ayina maama nga gyamukubira Nesibye okuwulizaako maama. Maama wange omulungi banne nga mbadde ndudde okuwuliza oli otya eyo nnyabo omukadde nzaala Bakya Mukama. yajjukira maama tayagala bitibwa bya Mukama Tobyagala naye ate bwe bulamu. n'omuwala amanyi maama tabyagala naye mbu bwe bulamu kwe kuzuukira Maama n'ebintu byabyo maama zenga sirungamizibwa birooto. mbu maama yaloose ng'omwana nali mu bubi biki omwana yamugamba ebyo tutabikiririzaamu kyokka onenyini omuwala buladha oyo yamugamba mbu yaloose simanyi ng'alina omuti oguliko ebibala yamugamba ekyo kirooto ogenda fuuka musumba kale ebintu bya Mukama bibuzaabuzibwa n'ababigoberera Wagaliza ekisinga. Anti Yesu yekuwona amazima n'obulamu. Teri yagenda eri Katonda nga tayise mubi. owulira omala kuyita mu Yesu n'osooka ogende wa Katonda bw'otayita mu Yesu totuuka wa Katonda bamuyise Naamala Esther Originals ono omukyala agulako superstar era nga atuzanyidde bingi ne kano katukalabe Naamala Esther mune maama Yesu munnange lyekkubo gwe musaayi bwe bulamu ono omuntu gw'okubira essimu ng'akujuliza Yesu buli ssaawa kyokka ng'oyagala mutwala mu ssabo maama byamubuukako keyatime ne kamusalira bwe katyo wulira aleluya eziri wano kati oyo ng'omujja ku Yesu yajja mutono alinga modo kati munene emirembe gy'alina ogimanyi banne bakogga yagejja ali mu ntebe eva kuno n'eri TV weeri firiji weeri ng'omugambo genda mu ssabo oba abakimayo ki gana amaka bw'ogakyalamu ovaamu naawe ogimba aleluya wuliriza era weetegereze abaana bange obasinga omwami wange omusinga ebyange byonna obisinga haleluya obisinga byonna haleluya obisinga byonna Yesu byonna obisinga kati naawe kale tukugulira ki Emigaati ate nno Yesu yalyanga emigaati yagigaba n'ogiga mpozi yagaba emigaati emeka n'agigabira abantu 10 meka ulayitidda nawe paayifayo ayita eya Yesu kakati tata Isaaka mama akubira amasimu ayagala mbu ngende mu kyalo enye ebiruuto byafunako ombu Sibi munje. Kimenyawo n'omusaayi bwa Yesu Kristo. Kinasawa n'omusaayi gwa Yesu. N'ebirooto bye byonna tubisebamu n'omusaayi gwa Yesu. Bagendereza ati nandigenzeeko mu kyalo nendaba. Nyinza okutuuba ayagala kulongako. Nkitabo ki? Ng'ebirooto byayinza okubasaawo byekwasa. Omanyi ensi eno n'ebitwetoolodde byonna bikyukangu era buli kaseera biba byewuunyisa bimeranga butiko bakubaza sikaani gye zikoma okula gye zikoma okunafuula naye ate aswadde kubanga sitaani waasiikuula enfuufu Mukama ayimusa mutindo kati ayinza okuba ebirootolooto ebyo asiikuula nfuufu naye tuli banguzi n'okukirawo Mukama ayimusa mutindo. Amiina nnyo. Naye kye tugenda okukola lwakubeera nange mbadde nzize kutegeeza nsonga nabadde nteesiteesa ogenda olaba mukadde kaakati mukadde kano omukyala ayagala agendako mukyalo kulaba ku bazadde be manyi ngenda tugenda bameka naye bwe kiba nti naawe olina enteekateeka ezigenda ebikitegeeza kati n'omwami naye ayagala agenda kulaba ku maama we omulwadde era mukadde kano
baasalawo buli omu akwata olugendo lwe ogamba buli omu atuukirize ekyokubanga agenda mu bazadde. Kakati omuyaaye ali ku mwana w'omugagga alinayo ne kano. How much can I offer? Ate ekyewuunyisa bannange byalavu bibuzaabuza. Sente bwazikwata n'azijja ku mwana w'omugagga ate aziwa bano abaana abalala abamalaaya abalala oba buno obwana obulala. Bamuyita Sesimbwa Tadeo Ronnie original names mwana mulenzi ono. Aina akantu black and beauty kakano. You don't mind. Okay, I'm going to give you that money. Ngenda kuwa sente zosabye. Anti njagala emitwalo 15 tofaayo nze nanyini sente. Kumbe sente bwazikuula eri ku mwana w'omugagga ate naye alina bazimukuulako. Olabye ensi bwetambula. Tudda eri Magezi Ronald. Omusangano gw'abannanga li bosi. Kumbe yala zikuba ono n'empale takyazisiba. Yala zikuba ono asubira Mandwa kumutuulako agaggawale. Tebungi kitegeeza kweteekateeka mu budde ate toneefuulira. Ogundi nawe obadde otya? Wangamba muli beetegefu watuukira buli kimu kitegeeza mukumawo. Kakati no bannyina baali bakwata ekkubo ne baddayo okwo naye abagamba nti wabula simanyi omupasita azze era ng'ayagala bajje basobole okukwataganya ensonga eno. Omupasita alina okusamira ayagala tayagala anaatubulira Yesu mu ssabo era mbu bakozeseza amagezi mangi. Pasita okujja wano zikusooka mwangwe bannange mwangwe omuntu tumuyina wano. Tudda ku Sesimbwa Tadeo Ronnie. Sente azikuula ew'omwana w'omugagga bwaziwaate kano kannansuubuga. Ate nga ne waba alina kyayagala teri wadde. Kati nyambale yambala leero akuna kukombya ekanawe twali badde soka omuwala ayagala emitwalo 15 yangu nze ngenda yambala leero nonye sente sinonye mukwano nawe emitwalo 15 ogitwale bwotyo. First show. Soka tugende nunkulage ondaga biki Shopping. mpa sente zange abanjange ezize. Kakati ng'akyagenda mu maaso mu Kalandi Road bannange sebo mukulu tukubanja sente za lente oli eno oli kubawala. Abasajja amabebi mu Kalandi Road aleeta ebigayuula bye kumbe ono alina bummodo modo 2023 bw'ayina kiki ng'olwadde kumbe mutako ono Ronnie amanja kati ate otuuka bayingira buyingizi kyokka sente zonna kati ate gwazitwala zibadde za renti ate gwozitwala nze nkole ntya. Ono malaya ne bw'omugamba kinasuubuka tazza wadde 10 gwe bizibu byo gwamanyi ate tuba tugenda mu maaso bannange Ronnie tugenda okulengera ono alina enviri ez'omusambwa nga naye ayingiddewo ewa Ronnie iwe yatuuka yayingira buyingizi. Naluyange Farida Sesimbwa Tadeo Ronnie agenda okujja abadde avaako eri manju yasanga obugato bw'omukyala engeri gy'alina abangi tamanyi ani ayingidde nasooka apima buli omu amanyi ekigere kye n'apima ono ateekwa kuba ani nansubuga yakomyewo n'agenda okola ino ekigere nga kinene nansubuga taweza kino kigere
n'amanya ono ateekeddwa okuba nga be bamu ku b'enkuula igwe ono kubamu b'enkuula n'ayingirawo golooza mbw ayagala gweka kumbe yabatuma ebigere buli omu amanye nga tojayambala n'omuyaye nimanya my cute wulira wulira firimu wulira obuseko laba okubomba abadde mwavu kanansubuka kamukudde 15 kati ate ono suga mami ayingidde yingira ekisaawe ayo sokotule kwalena njagenda mbw alina okugenda ku arena ntuule kyekyo gwe ogenda kundaba olwaleero kumbe ensanyuka amanyi kyayagala sente ono muyaayi wonna akubirawo wonna wojjira olezere mwaka okutya gwewantegeera gwe mmanyi kanumyaga yaye nti nafuna omufumbi tumaina birimu naye weesunga kati gwe bwoba olensa ate nyinza okumanya okubuuza ono omuyaye wa site yamalako tayagala kumanya yava bwe yamanya nti abakazi bakuula kalina tankana bakuula kati ye mukubuzi baba bamwetera emmere baba bamwetera sente balaba bakola batya wobiteebeera kuba mutwala okakasa amala ate kugirengeza bamugamba kuteeba mbadde ngenda kuteeba guno mupunga wali gw'abasiraamu iya nange ekyana gwe ontegedde otya bannange ate nga ekitufu omuyaye enjala ebadde emuluma kubanga sente zonna baazitutte era suga mami noyingira baawona ne bakutunuulira ne basana naye omanyi kyesinga okunkanga wana abantu woobeera sitegeera ne batunula mugamba era suga mami aze waroni ze bannange wano wantamye sikyayagala kati tugenda kukola bwekyo tugenda kufuna sente nipangisa eggoloofu tubeerenjagala twala ewange wali ayagala muwasa omukazi suga mami ayagala kuwasa roni nkuwe buli kimu nga waka gwe mwami naye nga nze nanyini nyumba wulira lindako kugamba owulire oyagala kumpasa kakana kyekigambo ekituufu mpulidde emmotoka empya etunulanga muntu eti mbamugulidde n'emmotoka empya tugende awaka nkuwase tubirimu emmotoka tugenda naye ku bukwakkulizo wulira wammanga ono muyaaye ebintu ebyo by'okuddiramu abakazi mucungacunga abasajja saagala byakuncunga musimanyi kwata engoye oyoze kwata ebintu oyoze simuula ennyumba biki nembanga atali bawo okwo tekuba kucunga balaavu kuba kuyambagana naye tugenda waka opale bwange obwomunda ogenda kubukunya ebintu oyoze tuyambagane nze nanyini sente nze nanyini nyumba nze nanyini motoka lindako waliwo ekintu ekirala nze golaba nako wefuga bbi ebyokunfuga azimufugafuga simanyi tokomawo saawa 6 tokomawo saawa 2 tokomawo saawa ebyokunfuga ate era gali amaka gabagange wulira firimu oba tuyagala kufuga gali maka gange kati kansigale mu muzigo olidde kansigale mu muzigo n'emmotoka yo gimpe ngivuge naye nga ndi mu muzigo gwe naye gwe nze ogiranga n'onkwatako n'onkonako oluyi bweru naye era nangisobola kukuba yamugamba ekizibu kiri kimu kyokka kasaba banga tebalwanaganye ebisigadde byonna bajja kuba bakwatagana kakati mwagala nnyo ebintu by'okupiika abasajja omudagala simupiika abasajja omudagala n'okumuteera mu liyoba n'okumuteera mu lujanjalo n'okumuteera mu nva endiirwa n'okuteera mu doodo nakulaba ng'oliko bbanga nakulaba ng'oliko bamweyana kaakati otegedde otya olwawedagala wali osamireko ngani asamire nze nasamire empewo zange nenziwa buli kimu wulira firimu bwegeta kimanyi nti ali ku musamizi kati naawe njagala osamire wangi onoonye lubaale wammwe ne waba taliyo kujja roni agenda kusamira
Ogulene ennyonyi oli awo. Nyabo. Ogambye ki? Osamira. Ongambye kusamira. Tegeeza na bino obadde oleese obadde otaddemu eddogo lyo kati kwata. Nyamba. Gwe mubi, gwe sugar mami, gwe ngamba osamira. Kati gwe nyabo. Bwe kubanga byakusamira oti. Wabweru. Kuŋŋaanye nga bwe wazze weetegule ofulume. Wadde mungi yeekuŋŋaanye yeeteke mu kaveera ka bbulaaka akwate kuba agende. Sinaawo gaggawale. Nyabo, kwata obugagga bwo obusamize obufulumye enjuya. Ani yakwana munne? Ani akwana munne? Bwe mba takwana obanga naawe wankwana ebyo saagala kumanya fulumye. Alina kireka omukazi yakwana omusajja. Nze nja kukwata nkusuula ebweru nkunyige. Gwe nojja kulowooza muno nsaaga. Maama. Ono mutaamu. Rodi mutaamu tayagala kumanya. Eby'emmotoka badde akkiriza buli kimu naye bibanga birimu ekusamira. Kakati nga tugenda mu maaso njagala weetegereze baamukuŋŋanya ne bamufulumya era teyasobola kubaako na kyafunyeeyo. Bwadde eno njagala weetegereze firimu embiri zoyagala nnyo okuzijja ku mutwe kubanga osanga bajjajja kwe banaayita ne bamanya nti y'omu ku baagala emisambwa gya wano. Yakwata ekkubo ajja asalinkirize no mu bukubo obutonotono. Yatuuka wano asanga nnyina. Bamuyise Naluyange Farida, original MZ, one of the superstars in Uganda. Mama abaana wano yabeetamwa. Baana baamuteeka mu busamize, mama talina kyeyali afunyeemu, ayongera kukogga. Obulungi obwati. Maama nkubulya enjagala okubire mutabani wo. Mutabani wange ani? Njagala okubire mutabani wo zikusooka gye wano. Mbadde mwannyoko lwaki tomukubira? Nga mukubira kuki? Kati wano omwana. Akati ate ono gwalwanira maama akubira gye. Zikusooka pasita twamulese agamba ajja mu kyalo kubanga baamugambye. Waliwo yamukubidde n'amugamba nti maama we mulwadde muye ayagala kumulaba abamukuba nnyina. Kakati ono alaba nga zikusooka tanaba kutuuka akanda nnyina akubire zikusooka ajje kubanga emmandwa zikyaganya okutuula ku mutwe gwe mbulwa zikusooka lwakuba tanaba kwegatta mu kusamira. Naye maama agamba nti omwana wange bw'abanga yalokoka ate ki ekimuzza mu by'okusamira? Omwana kyambeeredde. Omwana owange oyo zikusooka ndoza gunasigazaawo ng'ategeera. Wulira maama ebigambo bye. Manyi batugamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weebalaba. Lwaki tomukubira? Era maama yagaana okukubira omwana essimu okujja mu bino eby'obusamize era nga mugamba nti bw'oba olaba nga kikuluma nnyo ng'oyagala mwannyoko ajja asamire gwe mukubire. Naye nze kafuuwe. Maama oganye okukubira mutabani wo kale tujja kulaba. Mbu yakawayo sente ze nnyingi. Laba omugagga. Laba omugagga ne bannange ennaku eri mu kusamira. Atudde ku sofa set eri yennyini lugogoma. Emirembe gyonna yagifuna dda. Alina n'oluseke. Ombo Kiwanuka yamulinnye. Kiwanuka gweyogera naye. Mumukubidde zikusooka. Omugagga wuuno genda wa nnyoko mukubire zikusooka gye. Naye nga jjukira Naluyange Farida yabadde ateekamu ssente okuva ebaatandika okusamira. Ono omugagga golaba atudde ku sofa set eno gy'ayina egonda ngaki. Alina oluseke lukoma muli. Ye aliwo okukubaganya matama. Talina wadde 10. Omusanga n'ogamba li bosi kumbe talina wadde so. Nja kukuba baba gweze mmadwa zijja kudduka. Owaayo ojja kusuula mukasa. Luba yagudde. Obyonoonye.
onyiziza kiwanuka kiwanuka omuwanudde bubi omunyiiziza n'osuula emmandwa yakiwanuka gwonaagaggawala ggwe kati aze n'obusungu omulenzi yamugobya awaka kali kagundi kalenzi kabadde ayendako kati ate bwatuse wa maama naye n'amwongera obusungu kyova olaba baaba we amuyisizzaamu maama aba ali awo ng'abaana basonze kati maama tuyambe ekintu kimu maama oyagala twagaze eki maama tomanyi bulumi bwe mpitamu kunoonya sente ezo zozanyiramu sempaka uno gwemusente tobimbuulira muguno mutabani wo wuuno sempaka ebintu byokola bintu bikyamu nagamba okusamira kubi naye sempaka era nga wetwakutuma erinnya eryo wakuza mpaka njereere omwana ye sempaka nkuwuliriza kola bye bakugambye okukola sijja kubikola kwata essimu kubira mutabani wo ajje kutereeza ensonga ze nze ke nasimbula sidda mabega kigenda mukubira gw'omuzaala kakati maama kubira mutabani wo omugamba ajje yatulemesezza okukola buli kimu abaana mwagala kunkola njaba kuba nno maama nno togeza tusongamu muggo omwana yatuuka n'okugamba maama we nti bwe kigaana obulamu bwa maama bujja olugenda abaana be batuusaawo wulira omwana wayesoomera okutta nnyina olw'okuba maama aganye okukubira omwana omu ajje bagende mu maaso n'obusamize awo wetutuuse omugazi wazaala aliwa mwana wazaalayo omwana gwe amanyi bwaluma yabuuza omwana we obuwala oba yali azadde ku mwana yenna akuze tuuka kufuuka nkaŋŋa tamanyi na mwana waluma tamanyi na mwana nti bamwetika mu lubuto kyokka ali ku nnyina amanyiira ne bafukamira ne bamwegayirira balowooza mu lubale wa kika kyoyo era maama yabategeeza nti mugende ewa katonda mumwegayirire katonda yekka yalina okuba nga abazza engulu naye muwoza ebya lubaale lubaale talina gyagenda kubatwala mpozi okwongera okuboonoona obwonoonyi mutabani yamaa n'alumba maama njagala twogere waliwo ekintu kyotuma omuntu nga naawe olaba nti kikakali naye nga tolina kyakukola olina kimutuma ate nga yalina okikola kati ensonga eribwe omusawo atutumye mukulu w'ekika omusawo yabagambye emmandwa okutuula obulungi yeetaaga mukulu wa kika kakati nga kijja ate mwana mulenzi oli zikusooka gwe bakwasa obukulu bw'ekika ate n'ekirala nga tebanamukwasa bukulu bwa kika mulamu wa maama tata wa bano omuto ye kamala byonna olabe balabuwo obaganda bajje tulinze ensonga balabalembye maama agamba ekyo kafuuwe mwe mwali bwana buto temwamanya kikyaliwo abamulamu bwe muliko baali baagala bya bugagga ne batta bba wange kitammwe kati gwe muŋŋamba nti ate ŋŋende muba mulamu nedda sisobola baana bange mwagala kunzita nga nkyali bwe nti maama wakadde wadda wasukka mu myaka egifa era bw'oba onoonya kufa gwe wafa dda ne lwakuba okyalya myaka gyaffe be baana be batuuse ate olina kukkiriza ti oli yafa togatuganyulwamu nga tuli bwe tuti kkiriza maama wetuba obubi tojja kubanga otufunamu leeta bamulamu bo tusamire nabo bataata baffe abato tufune obugagga tiwabonaabona nnyo twola bw'oba abonaabona okutwola otuganyulwamu ki nga tuli mu mbeera bweti otufunamu ki kyono kibuuze kugende wa maama ate gwe walisiza okulwana mu nsonga eno
nze kubuulira kuba naawe olina okulwana oganyulwe mu bewazaale. Sempaka ge magezi ge bumama engeri yababonaabonera. Maama alwana ennyo basamire empewo zibatuuleko. Maama alaba abaana be nga bagaggawadde asobole okuba nga agamba nga bw'owulira nti kyosiga kyokungula. Maama abanga abaana bano yabasiga bulungi amalirize kano akasembayo abaana batandika okuba obulungi. Bintu bino ebintu byonna obanga musawo ddala tiyabirabye tiyakebedde n'abiraba ati byeyakebedde byatugamba sibaba niwa sente teyali tujulira alitugyeko bujja sente nga bwe tuze tulabiira. Omusawo bakamuwa sente ezisukka mu miliyoni 10 akatambi akyakongerayo era bannanyini katambi ke bawongerayo be bano wano basula kusaba ennaku zino muzanyisa kusamira. Jjajja najja avaayo ennaku zino atambula abomba takyayagala kumanya mbwa za ku kyalo tezimanyisa ngeri gye zinazikozesaamu. Oli ye yali emmere olubuto ne lukkuta. Bannange essabo lyange nabagamba kutuula kwebaka wano. Jjajja tetuva wano nga tutumaliriza mukolo kati mulowooza oluneesibaana empewo ne zijja. Bannammwe mubagambe Lubala agenda kujja mubagumye. Yabagamba nti ekintu kiri kimu kyokka bannammwe mubaleete mubagumye nti Lubaale yaatuuse. Jjajja nga tukoze emirimu buli kimu kyotugambe jjajja tukikoze Lubaale akyaganya okulinnya ajja kujja. Mubeere bagumu. Jjajja yayongera kubagumya Lubaale okujjako agenda kujja. Kakati Roni agenda okudda awaka nga waliwo obugatto ku mulyango. Buno ate bwani? Ani ayambala buno? Ani nanyini kigere kino nga kinsuseeko? Tanaba mutegeera ani? Ewu atera nnyo okuleka nga waggule kubanga obwana bungi obujja kumbe mu Kalandi Road ate n'akamasu yateeze dda. Engati agenza zitunuulira nga mpya era okutuuka nga mu Kalandi Road. Waggyeemu ebisumuzo by'ennyumba yange. Get serious. How can you ask me to najja ebisumuzo bya Romeo? Tomanyi nga zino ennyumba zaffe kati yeewuunya nnyo awaka yalese wasibe mu Kalandi Road amusanze munda ate nga n'akamaso akateze akategulula yabulayo. I know it's your room. It is not a house by the way. It's a room. Whatever you call it, still it remains my house. Ogenda sigala ompoganira oba ogenda kukakana? Atandise okwekuba ekizigo agenda embalabe ziggwamu. Are you going to still shout? Ogenda kwongera owogane geno gy'oyita ennyumba eno room kubanga opangisa oba singa obadde busimanyi naye nga room. About what? Njagala kumanya ebisumuzo by'ennyumba yange obijjeewa. Jangu otuule. Nze mu Kalandi Road nzaalagira yitawo mu Kalandi Road ono. Kiki lwaki tosanyuka? Bawuubye ono gye yava ng'ekyalo kyonna kyamwetamwa. Kati bwe yadda ku mutalo omulala Land Road n'agwirana olw'okuba alabye ekimyula. Kati ate ekimyula kikyatambuza ebirwadde kibirese wa Roni. Ne Roni akyaganya okuyitika. Kubanga ono ulira firimu. Where did I chama? Nachamawa. Ngenda kufunira something big more than this. Era nga amusuubiza nti singa amwagala agenda mufunira ruumu esinga eno. Omanyi kati nze atwala emizigo gyano gyonna kano kaluumu koolimu banne nze njagira bugizi nga mbone omupangisa adde muno gwodde muli. Waliwo agikonkona.
wanjiseo anyalo anyoyo landiroodi yakonkona Roni agenda okuvaayo nga Kyoya William ye mukonkonyi kiki muvubuka nga weebwala jjukira mukazi wa landiroodi ali omwo munda mu nnyumba jeba kale mukama wange nawe gyebaleko bangamba tulina mulimu siina mulimu yambala jjangu tugende nkufunidde omulimu bambi landiroodi olwategera nti ono omutabani apangisa wano ewuwe talina mulimu yasalawo amunoonyeza omulimu era ng'amufunidde omulimu munnanga alemegere ngaawo kubanga amubanja sereza renti ng'omwana ono asobola okufuna akasente aka renti amufunidde omulimu laba muka landiroodi awonye luno alifa bukadde ekiyambye obusapatu oba obugato yabadde yabuyingiza dda landiroodi ng'ajja amuleeta muvubuka jangu nemutabani noza kyandibadde kyamagezi noddayo noggalawo ennyumba yo ngolese nzigule landiroodi tofayo omwange era tewali nnyo bibabba kumba alese muka landiroodi aveemu ate n'ekirala oli neiba wange oli anziririra tukolagana neiba wange tuli bamukwala nti bagamba yagala neibayo nga bwe weeyagala kale tuwulira wano nkutwale ku mulimu musajja watubambye akola kyonna ekisoboka abenga ayamba abaana bano abato basobole okuba obulungi naye munnange omwana ate muka landiroodi afuuse ekizibu tusinkane mu kitundu eky'ekkumi twaludda gye bigwera jjukira nti olaba okweraguza kwabadde olaba era nga kibadde ekitundu kya mwenda okuva mu Raji Productions saako ne Salupi the Great Cinema mpozi ne Watu Family baadde bakutuusaako firimu yaffe ey'omulundi gwa leero wootyuninze tojjaawo sigala ng'okyuninze mu bulambalamba tusinkane mu kapaati ak'ekkumi okweraguza kinnayuganda ate nga ebisunsulemu si byebiri ebyasooka bino ebisunsulemu ebyina basupasita abakabi ab'omutawaana ate nga ekintu bakitadde ku level eri yennyini mwana watu naye gy'osobola okugamba nti weewaawo kyekyo kyennyini